Mu bigezo bya PLE ebyafulumizibwa omwaka guno abayizi 364 bokka be bayitira mu ddaala erisooka kwaba 1538 abatuula ebigezo bino. Omuwendo guno gwali gusse bw'ogeraageranya n'ogw'omwaka oguwedde. Kino olukiiko olufuzi olwa disitulikiti y'e Nakaseke kwe lwasinziira okuyisa ekiteeso eky'okuwa abasomesa bonna ebigezo bya PLE okulaba obumanyi bwabwe bwe buyimiridde. Naye abalala si beeteefuteefu kusomesa. Lwaki si beeteefuteefu? Mu mutwe temuli kontenti. Abamu bakeera kuvuga boodabooda. Abalala basuubula mwanyi zaabwe kasooli biki omubwe batyo bwe bafu. Bangi ku basomesa e Nakaseke ensonga eno ezze bagulumbye omutwe nga bagamba nti kino kigenda kubaswaza. Omuntu asomeseza P1 emyaka 10 wano tubalinawo kati omuteeka akole pepa ya P7 agenda funa marks mmeka. Kuswala mu baana ne mu community of which ne kita education system. Ne communities je tuyita batugamba nakati batusekerera wadde tetunnabikola era dignity yaffe ng'omusomesa abasomesa naddala aba Nakaseke etandise okukka wansi. Wabula Minisitule evunaanyizibwa ku byenjigiriza kyaddaaki evuddemu omwasi ku nsonga eno. Mu bbaluwa evudde mu ofiisi y'omuwandiisi ow'enkalakkalira mu Minisitule eno abakulu bawabudde bekikwatako nga bwe watali tteeka lyonna liyinza kusinziirwako okukozesa abasomesa ebigezo bya PLE. Ebbaluwa era eyongera n'erambika ng'ebigezo ebigezesa obukugu bwe birina okugabibwa amatendekero g'abasomesa gokka ate nga kino era okukolebwa abasomesa basooka kufunayo misomo egyongera okubabangula. Ssente wa disitulikiti y'e Nakaseke aweereddwa amagezi nti bwe kiba nga abasomesa beyeekengera n'ebiwandiiko ebijingirire awandiika olukalala lw'amannya g'abasomesa bonna balina mu disitulikiti aluweereza eri Minisitule y'ebyenjigiriza olwo yeekole ku ky'okusunsulamu. Kaakati ekirindiddwa kwe kulaba kiki abakulembeze e Nakaseke kye bazzaako okutumbula ebyenjigiriza mu kitundu kino. Carlton Scovia Nakamya, NTV.